kimusizaako nnyo. Amawulire gano agaleeteddwa mukyala Honorable Ssegirinya Twahirwa, mawulire malungi kubanga gagenda kutwongera okutunyweza tubeere bumu ng'ekibiina ekya NUP nga bannakawempe North Constituency, kubanga si kirungi kuba ng'obuwagizi bwaffe bwawulwayawulwamu. Ddala bwe kibanga abakyala bano basazeewo okutambulira mu buufu bwe bumu n'obwa Honorable Ssegirinya, ng'ekyo bakyesigama ku kubanga Honorable Ssegirinya yali wa kibiina kya NUP, nga balaba nti bwe batabeera bumu ne kandidate wa NUP baba bavudde ku mukululo ogwa Honorable Ssegirinya. Ekigambo ekyo kikulu nnyo era nze kinkutteko nnyo. Nsuubira nti ne bannakawempe ne bannakibiina kya NUP, bannayuganda n'abantu abaagala enfuga ennungi ne demokulasiya, ekigambo ekyo tebagenda kukitwala nga kyakusaaga. Nsaba bannakawempe, bannakibiina, bannayuganda, ekigambo ekyo tukiteekemu ekitiibwa. Bwatu bwasabye ekigambo ekyo tukiteekemu ekitiibwa. Ye family ya Ssegirinya bwatu nayo bweyongodde. Kale ntegedde bakyala ba Ssegirinya beyaleka leero babaddewo bana. Babadde bana abakiikiridde Ssegirinya family nga bakulembeddwamu n'abakyala ba Ssegirinya, n'abakyala bamuyita Tawira Kandinda Ssegirinya. Kantu ako nkaagadde bano abakyala betuleka be baneekolamu omulimu ne beerondamu Nantebe. Oba omusajja yasaana okugamba nti abaaye mbaleka naye maama gundi ashhadu an la ilaha illallah. Kale byebyo nno mukwano gwange okuvaako wali ewaffe mu Bendobendo eri Kawempe North, akalugye keeyongedde kati okubanga mukwano gwe kafunamuko kye bayita vibe. Ajjukira gwe wenna agenda mu maaso n'okuba nga otugoberera. Bino bigenze okujja bwe bityo nga kyo ekibiina ekya NRM nakati kikyali mu mukwano gwange Nyaafa, kubanga oluvannyuma lw'okubanga bayungula Hajjati Farida. Kaakati maama waffe, omanyi oli mulaba bamuyita maama waffe, yagamba nze sibikiriza banziba, bakyali mu banziba nga DP erese Henry Kasajja. Bagambye katumuyungule ensi egenda kuwulira kye bayita akalulu. Bassebo ne banjabo njagala mbategeeze nti ekibiina ekimanyiddwa nga ekya Democratic Party bano batukakasizza nti Henry Kasajja yagenda okuba nga bw'ati asobola abasajja bano bonna, era ne batugamba nti ono alina vibe okugitegeera obulungi. Mujja kugiraba akawungeezi ka 13 omwezi ogwokusatu lwe mugenda okutegeera Kasajja. Ono jjukira nti memba wa Buganda Lukiiko ate nga programs manager mu Interparty Organization for Dialogue, osobola okuba nga bw'otogiyita iPod. Kale Kasajja bamulese ndabi wano mukwano gwange ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu Democratic Party, ono bamuyita Kennedy Mutenyo, yatukakasiza n'agamba nti guno gugenda kuba mukisa munene nnyo Democratic Party okulaga kyerinawo, kubanga tewali yenna gwe tutya, teriyo incumbent. So nga ate bw'otuuka okubanga bw'oti otunula n'abeesimbawoko mu 2021 nga beesimbewo ne Ssegirinya, ate wali yenna azze. N'olwekyo bonna bapya. Kati awo Democratic Party wegenda okubanga eragira omuntu kati ekyeso. Kati awo ntandise okubanga nnengera Kasajja, Luswa, Farida. Okitegedde? Kasajja, Luswa, Farida. Naye olwa fakita ze nababuuliddeku wano, Farida tusooke tumuggyemu, kati tusigaze Kasajja ne Luswa. Oba kuki? Naakubuulira enkeera. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddwateekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawewo k'obutonde bwe kakufuuwako Kebab House Restaurant.